Yabadde yeebasa miziro. Omwami ono Joseph Ssemazzi yaddusiddwa mu ddwaliro lya gavumenti erya Kaliisizo nga biwala ttaka. Era n'asangiddwa ng'ali ku macupa okusobola okutaasa obulamu bwe. Omusawo Paul Sekajigo gwe tusanze ng'amujjanjaba aganye okulabikirako ku kamera zaffe agamba nti omulwadde bamulese ng'ali mu mbeera mbi nga tasobola wadde n'okwogera era nga basanze akaseera akazibu ddala okutegeera ebimukwatako. Abamu ku batuuze abaabaddewo ng'omusajja ono afumitibwa ekiso batutegeezezza nti ekigendererwa ky'abantu abaakoze ekikolwa kino tekimanyikiddwa nga kirabika nti bamulanze kwambala ssaati ya kyenvu ebaddeko ekifaananyi kya Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ssaako n'okuwagira NRM. Nze okunsanga nyambadde t-shirt ya NRM kubanga munnaffe ye mufumisize ekiso ne bwe kibanga opposition eri mu kulwanyisa gavumenti eriwo ng'egiprovokinga bwetu okugiremesa n'okwambala engoye zeeyagala bo bambala leedi ani abalemesa okwambala leedi. Bano era bagamba nti kati batambulira mu kutya okutagambika olw'ebikolwa ebitandise okweyoleka nga n'akalulu tekannatuuka. Abaguzi ba NRM tuyisiddwa bubi tufunye okusoomoozebwa. Tusaba gavumenti esitukiremu nga ffe tunatandika kwesitukiramu kubanga engeri gye tuli mu kucookoozebwamu naffe tugenda kuwalirizibwa okwerwanako kitajja kuba kirungi. So tusaba departments ezikwatibwako ku nsonga eyo zisitukiremu nga abawagizi ba NRM tebannaba nabo kusituka. Toyinza kugamba sinzira ebikolwa ebyakwekalakaasa okuwedde nga waliwo sayidi ebiwagira bizzeemu ne birabikira n'emulaala ezzeemu okubaawo eya sayidi eya NRM. Kino ekikolwa bannamawulire ne bannayuganda tutandika okitunuulira nti waliwo abakifandinga. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenfuna Haruna Kyeyune Kasolo alabudde abo bonna abakola ebikolwa bino nga batandise n'okutulugunya abawagizi ba NRM kyagambye nti si waakukikkiriza era waakukola ekisoboka okulaba nga ebikolwa bino bikomekkerezebwa. Omuntu yenna agenda okuddamu okuleeta effujjo ku mulala eye basime. Omuntu yenna mwabali eyo mumpulira mube n'amagezi mukuze abaana bammwe. Omuntu yenna atambula n'ekiso wegala kufumita oyo atakkiriza mu kyokkirizaamu weesonyiwa abantu. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.